Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya gwe wenna agifollowinga nenkwebaza negamba nti okola kyamaanyi okubanga ofollowinga Afudde TV. Wano bane updates ezina volume bana amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Kitalo nnyo Bambi ekya Baby. Waliwo Baby amanyikiddwa nga Baby Ham, ono ya munnange yafudde kikangabwa ekyamaanyi. Waliwo omukyala akozesa amannya ga Queen of Hearts yafiiriddwa mutabani ono Bambi Baby yafudde kugamba mu bintu ebitategerekeka bulungi. Abasinga biteekamu eddogo kugamba tebetegerekeka, bagamba nti ayika alina obulwadde bwe yamuzaala navo ng'amuzaala tebetegerekeka, naye nga Baby yafudde era agenda kuba nti aziikibwa olunaku olw'olwaleero. Alabika aziikiddwa nadda kubanga yonkoledde vidiyo eno ng'obudde buyise, kubanga badde wakuziikibwa leero ssaawa nga 8 wali mu bitundu by'e Kapeeka Kasiga. Bambi kitalo nnyo nnyini ddala, kitalo nnyo nnyini ddala ku sayiti eyo. Mukazi wattu ye obwongo bwatabuse dda maama w'omwana, obwongo bwatabuse dda obwa maama w'omwana. Bambi ye mwana yekka gw'abadde naye, ye mwana yekka gw'abadde naye, eyo gye bayita ensi, eyo y'ensi. Waliwo ebintu ebiyinza okutuukako ku nsino gwa Katonda nzitanjagala bwagazi oba yanneerabya nebikonfyuzinga ne bikutabula. Kati mukazi wattu no Bambi musaasira, omanyi okubanga omwana gw'olina yekka. Ate munenge ebintu by'ensi bitabula. Ono ayinza okufa omuntu bageza kwagala okufuna omulala n'abula, n'agaana nga buli mbuto zaafuna ziva mbuvi. Kisoboka kugamba nga ate kubadde olinawo akaana kagenze n'ogeza kwagala okufuna omulala. Bitiisa Bambi, byantiisa. Maama w'omwana ye bagenze ogenda okuziika omwana nga tategeera. Ekyamazima ng'ensonga zo zamutabuseeko dda mukazi wattu. Ekyassa omwana tebanalambula birwadde bituufu yasse mwana ono. Tebanalambula, bagamba ndwadde za mutima, abalala bagamba bulwadde bwa nsigo. Kugamba tebanakubanga balambula bulwadde butuufu obwasse omwana ono Bambi amanyikiddwa nga Baby Ham. Kitalo nnyo Bambi bagenda kwamuziika olwaleero e Kapeeka Kasiga. Kapeeka Kasiga ndowooza sinzusoba Luweero. Kapeeka tekiri mu Luweero eyo ndowooza, oba muba ndowoozezaawo bine nga bagambye Kapeeka. Abika aziikiddwa nadda kuba kati ono omwana muto, ebiseera nga abaana bato tebatera kulwawo nnyo, naye nga Bambi bitalo nnyo. Mukama yagera okubanga agumya maama w'omwana kuba akaseera kayitamu essaawa zino ali kadde kano si kangu, kaseera kakalubo nnyo, kaseera kazibu nnyo ku sayidi y'omukazi wattu Bambi musaasira nnyo. Katonda yagera okubanga amugumya. Ekyamazima kyo omuzadde yenna nga badde alina omwana ye ng'akuze bw'ati, n'akakana nga munna nga akugenzeeko bw'atyo, toyinza butawunga. Ekyamazima ate ng'ekyamazima omwana osigamba nti alwadde nnyo ebiri awo. Kibala singa biteekamu eddogo. Abantu bangi baakanya eddogo bagamba nti teriyo, n'eddogo gye liri. Eddogo kiri, ate eddogo libaddengawo kuva dda, kuva ku bajjajjaffe emyaka egy'edda. Eddogo lizenga libeera era abantu balikozesa nnyo okusiraanya bannaabwe n'okutta bannaabwe. Kubanga eriyo abagamba nti yo ne accident oluusi happeninga naye ng'oluusi eddogo nga waliwo azicontrollinga. Ng'oli bamusindikira ddogo naye nga ligenda kumuttira mu accident. Oli bamusindikira ddogo naye nga ligenda kumuttira mu birwadde ebitategerekeka, oluusi nga agenda kufa nga yeebase bwe bityo, bagenda okera ku makya nga yafudde. Kaakati abasinga bagamba nti omuto ono byandibanga bintu bya ddogo. Byandibanga bintu bya ddogo. Naye kino musakati omwana ono omuto bw'ati, omuntu lwaki aba amusindikira eddogo? Manye ebiseesinga ebyoluusi abantu abasinga. Ngenda kusaba osubscribinga onyige kale bagita Afudde TV kyabali mu Iraq, Qatar kwosa ne mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mungera okubanga mugyekumirako KBTV, KRTV Uganda nawo kwosa ne Afudde UG News. Likinga, commentinga, subscribinga ate onyigende kale munange amawulire agalimu kubanga gatrendinga aga Bibiino agenda kubaziikibwa ndowooza olunaku lwaleero. Temuna kubanga
updates muzimisinga nja kuba nengera kubanga zibatuusaako wano mwongere okuba nga munfollowinga n'okugyekuumirako. Kitalo nnyo Bambi, mbaagala nnyo mwenna abagifollowinga nammwe abagyekuumirako bagita Afudde TV. Mbeebaza comments nziraba era ne mbagamba nti mwongere okuba nga mugyekuumirako. Posti zo nziteekayo oluusi ez'amazaalibwa biki kitwala tugende byonna biteekayo eri mu community post. Muso checkingayo kubanga comments oluusi ntera okuba nga nzirabira posti ez'enjawulo zipostingayo. Ne KBTV reviews zikwatagana ku firimu za romantic zibeerayo kw'ossa ne KRTV Uganda Now. Mwongere okuba nga mufollowinga YouTube channel zange ezo zonna bw'atyo Baby Arm bwe yafudde. Kitalo nnyo nnyini ddala, kitalo nnyo nnyini ddala. Mawulire ganaza okuba nga gatuninganuza kuva nnaku lwaggulo, kuva nnaku lwaggulo mpaka nakati nga agenda kubaziikibwa lwaleero. Ezambe tunibyekapeeka eyo. Tumuna kuba nga mugifollowinga, mwongere okuba nga mugifollowinga. Updates mba nazo each and every single day, buli lunaku olujja ku nsi kuno mba n'amawulire agaba gatambula okwetoloola eggwanga lyattu Uganda. Mwongere okuba nga mugyekuumirako n'okugifollowinga. Kitalo nnyo nti ekifaananyi kyekyo ekyoyo omuto gwe mbagamba. Ekifaananyi kyekyo bw'atyo bwe yafudde mu kufa okutategeerekeka, okufa okutategeerekeka okwokugattirira. Bagamba ddogo, bagamba birwadde, bulwadde bwa mutima, bulwadde bwa nsigo, gamba okufako, gamba buli kintu okutta omuntu buli kimu, naye nga talina kuba nga bafulumya kikyanvuddeko kuba nga afa. Maama we mbagamba ye yawunze mukazi wattu, yasobeddwa ku ebyo ebyatuuseewo, naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. Afudde TV, KBTV reviews mba nazo. Mwongere okuba nga mugifollowinga ne KRTV Uganda Now. Mubeere bulungi, like nga commentinga ate subscribing onyige ne kale.